Happy New Year erange ni luno Saturday oba eno ye Saturday soose mu mwaka 2018 kubuzizaako mukwano ne kukulisayo mu programs zonna ezolunaku olwaleero 2018 nze Namayanja Priscilla akwaniriza mu mwaka omujja program Akasengejja yita ku 8338 otubulire ekyolowooza era n'ekyotoyesa teekamu ekigambo Akasengejja oba ekigambo Sengejja lekawo akabanga otekemu obwakabo osindike ku 8338 ebitiba 2018 byafulumye edda kalyango close up ebitiba 2018 byafulumye edda bwe bityo bifaanana kalenda eno ya 15 wonna we batundira amawulire ogenda eno bagamba nti mumpe kalenda ya Bukedde 2018 eriko ebitiba baana bawala twabayita omwaka ne tubagamba nti oba oyagala okubeera ku kalenda ya Bukedde 2018 jangu tukusunsule bino bye bitiba bya Bukedde 2018 ojja kuba obalaba mpola mpola kubanga obikula mpola mpola bwoti n'ebitiba ebirala gye biri munda eyo ye kalenda ya Bukedde 2018 kubuuzaako mukwano nti gye baliko omwaka omupya gukuyisa gutya tuli mu January tugitwaliriza mpola mpola bwetyo we tutambula ennaku z'omwezi ziri 6 bwetyo we tutambudde essaawa zo ziri 5 n'eddakiika 5 gye baliko mukwano kubuuzizaako emirimu gigenda gitya. Happy New Year once again. Batugamba oti Happy New Year. Happy New Year to you. Kyekiriwo Tewali kinyo ky'amaanyi tukola bukozi. Omwaka omupya gukuyisa gutya. Omwaka omupya twakagutandika. Yes, ennaku z'omwezi kati ennaku z'omwezi ziri 6 tuguyingidde. So far so good. Erinnya eryokubiri ne byokola. Amanya erinnya Joseph Bate nga ndi producer w'enekyo Akasengejja ndi music journalist ndi mpandika features mpandika n'ebintu ebyankola mpandika scripts za videos nkola arrangements z'ennyimba studio producing nyamba mu producing mu studio n'ebirala bingi mukwano. Yebalesebo. Happy New Year. Same to you. Okay. Amanya go ne byokola. Mukalazi David. Ndi musician ndi mukulu wa byuma kuba guitar kuba nanga kuba ngoma mpandika ennyimba okutraining abayimbi no producing mu studio ne sound technology ne music business. Byokola. Yeah. Happy New Year sebo. Happy New Year. Brian White yalagawa simukwano go. Simukwano go Brian White. But Brian White yavadde mukomera kuba munoonya kyekituufu. Omwagaza njagala kwogera naye. Akoleki. Bagambye nti buli gwe njagala okwogera naye gwe omanyi bye njagala naye. Njagala wano ku Kasengejja. Ate Brian White ayina wantwala. Kati bwaku. Why? Wamma njagala kwogerako ne Brian White. Osobola okgenda we Nalufenyo baluzira. Kaya wali offices. Amanya gwe ne byokola. Jotabula ndi muyimbi mu Afrigo Band. Producer ate ndi mukulembeze mu bibina ebyenjawulo ebitwala music mu Uganda ne mu Africa. Okay. Abandabira ku YouTube mbaniriza nnyo welcome aboard nenyongera okutegeeza nti programu eno ebeerayo nnyo ku YouTube wetubanga tugimaliriza okugiweereza n'enkusiibula ate abalala bakwatagana ne department eyo babeera bagikusuulirayo genda oteekemu ekigambo nti Akasengejja okugeza ennaku z'omwezi nti 6 2018 oba n'ezo ze wasubwa mu 2017 wiiki ewedde twali twogera ku nnyimba ezo ze tulowooza nti zikoze bulungi 2017 kubanga omwaka gwali tegunnaba kuggwaako so nga olunaku olwali tulese ekyenjawulo twagala kwogera ku bayimbi abo abakoze obulungi 2017 so nga ate babadde tebamanyiddwa kiwandiise upcoming ng'ennyimba zaabwe zikutteyo nnyo muzisaba ku radio ne ku TV muzinyumirwa nnyo mu mabala ne clubs ez'enjawulo ate nga abayimbi abo bapya tugenda kuboogerako ezimu ennyimba wali ozirabyeko wano ku program Akasengejja ate endala tozirabangako tugenda kuzoogerako tubabuulire ensonga lwaki abayimbi bano b'amaanyi oba mu bwa upcoming bwabwe ate musobodde okubaagala n'ennyimba zaabwe zibanyumidde mu mitima gyammwe. Nze Namayanja Priscilla, program Akasengejja etandise. Nicholas ku nnamba emu oba oluyimba olugendo sookera ddala olunaku olwaleero mu program Akasengejja oluyimba lw'omuyimbi omupya nga mulwagadde Kutama Fik Fameica. Baby, nawe saba kuzina nawe why not for me why not for me why not for me why not for me girl my baby saba kuzina nawe kola chenkusabye sagala nkuchawe ati nikuba barapa tubalawe Fik Fameica fresh boy
Mina wewe tusine babiri Kutama Tubide mu bye tazina kululi Kutama Go asabye kutaleko out Chokatu tusayimiridde nga scout Baby mina wewe tuzine babiri Kutama Tubide mu bye tazina kululi Kutama Go asabye kutaleko out Chokatu tusayimiridde nga scout Baby rachuwete nga toli smart Mazina gali moti kanyiga sitati Kamukiringi kamugafulati Me like it when you shake it daddy Hipu season nene tazuyuza sikati Chimanya lisoko pureti Mwabana baba gaga muli chocolate Tonight you are my daddy Jagala tuzine kwa tudeye kaleti Itawa itaba kongere maweti Katino zizina woti Baby togana Kutama woti Baby togana Kutama Mina wewe tusine babiri Kutama Tubide mu bye tazina kululi Baby Kutama Go asabye kutaleko out Chokatu tusayimiridde nga scout Baby mina wewe tuzine babiri Kutama Tubide mu bye tazina kululi Baby Kutama Go asabye kutaleko out Chokatu tusayimiridde nga scout Yeah, DJ rewind this tune Ono tazina yasimbye nga katuni Asobedde Manyagambu ya zaituni Tamanyi mbwali nesite taikuni Baby waponyeza bibabuni Sikini ya wawera nga baluni Eze vidi zote wataga saluni Yeah, baby nawe zinatombowa Zene simu najijako teba tusumbuwa Kati nachuka, baby toga nachuka Naye ndaba wamyuka, spoti mukusoka Ulipo zina wotyo Nyemoka zina atoti Nyonoka atoti Mina wewe tusine babiri Kutama Tubide mu bye tazina kululi Kutama Go asabye kutaleko out Chokatu tusayimiridde nga scout Baby mina wewe tuzine babiri Kutama Tubide mu bye tazina kululi Kutama Go asabye kutaleko out Chokatu tusayimiridde nga scout Why not for me? Why not for me? Do it for me, do it for me Yeah, chikole nga tagenderedde Bafaro baleke nga basamiridde Chiwunzike nga obuyinja mbulidde Naye baby ekitufu wanyiridde Batidda way you dance olabika otamidde Ate nipula ekigoma kinyumidde N'olulala okola nga bwotyo owulidde Kikube bwotyo Kikube bwotyo Kuba bwotyo Kikube fresh Baby togana Kutama Kutama Baby Kutama Baby mina wewe tuzine babiri Kutama Tubide mu bye tazina kululi Baby Kutama Go asabye kutaleko out Chokatu tusayimiridde nga scout Akama Ivan Fresh boy Yeah, you know the tune wicked and sick and mad, you see me? Girl, them come and tell you so. Kana kayimba Kutama nyongera okusasirako family y'omugenzi Archbishop Mpalanyi Nkooyo oyo no yatuvudde ku maaso olunaku olwajjo ku makya nnyo munnange nyongera okubasaasira ennyo mwenna Mukama Katonda yagumya naye nga ebisingawo ebikwatagana ku mugenzi bisange mu Bukedde olupapula olunaku olwaleero ennaku z'omwezi nga 6 genda gye batundira amawulire Bukedde wanusu 10 zokka osome ebikwatagana ku mugenzi ebirungi byakoze wajjawerereza yazaalibwa ddi yakulirawa ani amuzaala yasomerawa yatambula mu mawanga ki ebyo byonna mu Bukedde olupapula olunaku olwaleero akayimba kaffe akasoose ka breakthrough artist Fik Fameica Kutama bate omulenzi ono natandika nnyo okumulaba n'akayimba ke oba byenyeenya ndowooza byenyeenya n'abaako neesimayo babo bakakima ndowooza kakima bwe bityo naye ndowooza luno oluyimba Kutama lumukoledde nnyo waiso bw'oba otunuulidde omwaka oba industry yonna naddala wano eya Uganda nti mulimu abavubuka bangi nnyo abavubuka bano abangi bazze bagezaako okusoma geemu ebyetya game ya music batunuulira ababaddewo bagamba awona akikola bwati ne bwati kati ono ye Fik Fameica ajidde bw'oba omuwulidde ajjira mu kifaananyi kya mungi ensendeka y'ebigambo bye ekintu kye n'akitereezaamu byenyeenya gundi yaleeta eŋŋombe kambe sitayire eyo ey'okuyimba ng'olina ekigambo ekirobesa twasooka kirabira mu mungi ng'akikola kati Fik Fameica kimuyambye ndobeso ennyimba ezina endobeso luli wagani oluyimba byenyeenya kati wano owulira Kutama
wadde waliwo ensobi ezikolebwa naddala ba upcoming nti bwe baba baagala okuvaayo abamu babeera so desperate ne bagamba nti ekijja kijje kankwate oluyimba luno ngenda wakiri nkole nti nga gundi bwe yajosted bwe yagira ku Viola nti naafuna oluyimba olw'omuyimbi yaliwo n'alukola ki wadde waliwo mitawaana family ne bagamba ate tetwakuwa lukusaala ate ne bamuthreatening omukwata oba wamukwata nomukwata kati ne Fik Fameica bwe yebwatize Fik Fameica agiddemu na hooks azze n'ebigambo ebiri hooki nekimukolera okuva so Kutama ali hooki nti bw'owulira ekyo n'abaana abato ekigambo omwana omutasobola okiyimba Kutama okay yeah. Mukalazi olowooza lwaki Fik Fameica abantu tumutegedde nnyo 2017 Fik Fameica aina good selection of rhythm. Avubuka abato bamanyi nnyo bategedde nnyo ekintu kye bayita dance rhythms bamanyi nnyo dance flow bwebeera fedde twagendanga mu ifo abantu bazina tuwulire rhythm gye basinga okuzirinako tuleketugenda tukube hit songs kati bano abaana bategeera nnyo rhythm ezo bulungi kati because abantu bagala nnyo okuzina ku rhythm bwezo ate balina skill mu rappinga lwakati bali careful nnyo mu content gye bakozesa ekigendo baletera problem kubanga bw'obeera ne content yongeri vulgar emirundi egiwerako ogwa bubi nnyo todda tosobola kudda nangulu okay kati tabula gwe nga producer ndabye abayimbi buli w'omukola interview ne wabanga upcoming nga ffe abantu abamu tubalete tumumanyi awugenda okuzuula nga yayimba dda actually nga badde ayinawo ne ku buyimba ku TV ne radio naye ng'ate obadde tumumanyi naye nga kugamba nze nayimba kano naye ate nga tumutegeredde ku kano naye ng'ate ayinawo obuliwo waiso of course mu buli kintu kyonna ne weba business waba breakthrough point kati n'okuyimba nako osobola okuba nga oyimbye ennyimba nyingi nnyo nga olumu nga nnungi n'okusinga luno oluku breaking through naye for a song to break through wabaawo ebintu bingi factors nyingi ezimatalinga time kiwe lujjidde olupackaginze otya mu time eyo olusuutinze lutya so kati mu time eyo woofunira breakthrough song abantu we bakumanyira ate era we balina n'okumanyira bye wakoledda kubanga abasinga baba bakumanyidde ku luyimba lumu for example Misa Semakula yakola album ya Katonda Weebale abantu abasinga bonna we bategeerera Semakula nti musajja muyimbi nnyonnyo n'ennyimba ez'emabega ze yali yayimba edda ne bazaagala kubanga yali yayimba already bulungi naye nga tebamufaako kubanga yali tannafuna breakthrough song then kati Fik Fameica ku luyimba luno I think major tactic gye yasinga okukozesa nze kunze gye ndowooza yali ya I would call it translating kubanga tubadde n'engombo ya bend over kati bend over kyaffe you know abalabye olumu olubaawo oba kiki bintu ebyo ategeera oluzungu kati ye bw'akikyusa n'agamba Kutama n'atuinvolvinga ffenna nange ekyannamukaaka Kutama lwaki agamba Kutama so kugamba nekitukwatako ffenna so naafuna eyo hook word out of creating anti-kakyuse ekigambo bend over akikole Kutama so basically that is one of the reasons nti olina okubeera n'omukisa first of all nkyogera nnyo omukisa gubeerawo kyova olaba nti Lucky Dube before nga tannakuba slave yalina ennyimba oba 10 emabega kwa album 10 kiba kitegeeza oli mu nnyimba 10 oba olumu okusinziira ku dda bwe ku nnyimba nga zaali nga 3 okusinziira ku nnyimba ze danga bwe zaali naye bwe yakola ate eno slave ye yamugjayo abantu ne bakola ki so yeah ali ku Bukedde TV munnange nyongera okutegeeza nti olunaku olwali tewali kugaba max tewali kusuula luyimba na lumu mu kasero naye ate ng'ekintu ekyo tujja kukiddamu wiiki ejja ye wiiki yaffe oba lwe lw'omukaaga olujja kuba olwokubiri mu 2018 naye olunaku olwaliro strictly twogera ku bayimbi abo abapya abayina ennyimba ezibasanyusizza ennyo mu 2017 ebya Fik Fameica mubitegedde tubabuulidde ensonga lwaki omutegedde ate lwaki mu abavubuka abamu abasanyusizza akayimba akokubiri bakayita Kaleba the agent akulukuta mu lunaku ntemi ebiri pawo mukakiro mukiro ne fulukutira mu kabbuli temanya mansi bakabalu gafula lukula gwenkuba on the beat Saba music
mu bibyo mugambe ko sebo tokyusa kalimi koto kwata tunayo nchakuleetere no mulufula tebatubba tongegenya tofumitiriza wakukwatira mu bibyo mugambe ko sebo tokyusa kalimi koto nyigali motiyo nchakuleetere no mulufula tebatubba mu Luganda nakola tenda kyebajiwa bigambo ne batenda bawagiza impeza za lukalala buli kyekola kati bajikenga kirabikanze na butukagwe takula mu mugogola bebunjirika butabikaje banakusibira mbola bikola lukambwe jenta tabuza mikono lwagulo bakutunula ko kunembira abamukuba bali fananse kabalala bali kuba mu ngalo abandi ndibakinya bali mpoganira muno linda kondi batuma badeyo wakabagambe bali banabe mbulo weddeko baneibe waffe bakke kwaba mukale baduka lwafutwa abalala babateka butwa abalala nsimba abalala byakika abandi baduba bisana tukutuku kale ne besikamba meketera amatebigere mikono ebisige minusa ganja gawe bakulukusa amaziga nganyera ku bibuba byabe tebintu gawe nzikutalubalukawo baligendo komawo mbaliddewo no bagiyita lufula katonyeze kankole ku sente tongegenya te tofumitiriza wakukwatira mu bibyo mugambe ko sebo tokyusa kalimi koto kwata tunayo nchakuleetere no mulufula tebatubba tongegenya tofumitiriza wakukwatira mu bibyo mugambe ko sebo tokyusa kalimi koto nyigali motiyo nchakuleetere no mulufula tebatubba kuno nsonze kerere basirise buhuru kutumu kutubuleke butukagwe dukenkule kolipire kurulensa bulenja gulejagule kuize kulele ntabule rudimo kandulenka sukaruga furo bome barulenjiri bako pororera puzikutuge don't do this at home sitiko kunzita mission impossible songera kwa neri jako naye mufulule ngana ntakumase kuromba ngo buwendule okiriza rwamba kanti rwapu zange nteka kuture tukafuro tumbudde bakuru bange benyamidde olwatuka kumuruka gulomuke kufunga bamuzadde yajjane furempya yajjane bitisa tisa gamba ngo kubagana matabate wojideza ko rudimi rworuma tukafuro jikoze kuma bakuru bange banevuma baroza nyimba batwacho kate rugana rwensoma muba mu mirima kibininiruka tubukuwa gumugugaye zibazita buzamanye zinonye nkole ku sente tongegenya te tofumitiriza wakukwatira mu bibyo mugambe ko sebo tokyusa kalimi koto kwata tunayo nchakuleetere no mulufula tebatubba tongegenya tofumitiriza wakukwatira mu bibyo mugambe ko sebo tokyusa kalimi koto nyigali motiyo nchakuleetere no mulufula tebatubba nekisoka ntambula mvimbira mukuba mvimbulula nako biri kukutira mu mikuti jensozi mufronga nkola vogo ruga rhymes vogo lyrics kutolerako kukalakate kigambo boduka kuvunika mu bucket tokota nemotoko mukengo kutwala saketi nze sudiru na wasaluka kale tompita muhuru akaruru sifampe wanti ruga yetanura teyo diru ni cooperation shoot to kill lino jeri ya kiboko feka sigade muroko siri mukweka mukuto ruga fulo mu wako yenze rwamba we biroto mutabani wa pirato kuligite buroro wole mengali nye muchoto kurukanjere gakumitanzi rukanda bikamba rukantulika bwendiri kavude kikombe bambirembeka soko bareke kati mbatabukire kuba kati kitegereko sokunerikira ko bakoze ensobi kankole ku sente tongegenya te tofumitiriza wakukwatira mu bibyo mugambe ko sebo tokyusa kalimi koto kwata tunayo nchakuleetere no mulufula tebatubba tongegenya tofumitiriza wakukwatira mu bibyo mugambe ko sebo tokyusa kalimi koto nyigali motiyo nchakuleetere no mulufula tebatubba Roni Kalonda enamugongo kutumiddeko nnyo mukwano we bali kulaba program Akasengejja obanga wakati wayungako mukwano lwe lwimba lwaffe olwokubiri twogera ku bayimbi abapya bobadde tomanyi tobawulirangako naye ng'ate bakoze ennyimba ezinyumira abavubuka tugenda kuwera nga twogerako neezo ezinyumidde mwenna abakulu n'abato naye ng'ate abayimbi abo nabo bato. Nze Namayanja Priscilla nkyakutwalira ddala ne program Akasengejja ssaawa 6 nja kuba nkusibira bamuyita The Agent n'akayimba ke kalebba ekigambo tokoppa nasooka kiwulira ku oyo guy The Agent yavaawa ye sijja kugamba nti manyi nnyo background ye but kimanyi saize nyanama eyo saize nyanama akugamba baneiba manyi mbeera mutundu kakati ono kalebba The Agent yes ayina ngeri wagamba bate okola bulungi bate tongue twisting si yoyo gwe muyita okubeera nga ayina message eri speculative nti wasikako ku kyeno nasikako ku kyeri kugamba tuli awo atuwulirako ku nyama n'atuwulira ku byennyanja n'atuwulira ne ku nkoko alina message eri straight lwakuba nti agitambuza actually na bulungi ye following ndowooza nze y'omu ku bantu abayimba style yeyo yasoka n'okutugamba wano The Agent because namuwuliriza ekyasooka okunsanyusa nti ku speed eyo tongue twisting abasinga batulimbiramu ne bateekamu ebintu ebitali nayo olulimi olutaliyo okusobola catching up with the rhythm and the beat naye ebigambo byonna biri clear ne message ye eri clear and to me ze bwe guba mwaka guno nyiza okulowooza nze nga nze oyo mubayimba music oyo
is my best. What tongue twisting. Yeah, omanyi kizibu nnyo music bwatyo okubeera nti asobola okuwangaalako akaseera avaako mangu. Naye kati oluyimba ng'olwo lulina elements ezisobola odduyamba okubeerawo kakaseera. Olw'ebigambo waliwo ebintu byoleeta kati nga bwoga nti kale bba kikola omuntu omukulu kati ne jjajja wange bw'aluwulira ekyaluso wamanya kale bba yanjoga agamba ky'omwana naye ebigambo nga bidduka nnyo naye ng'akakoze ki akawulidde ate n'omwana omuto naye akiwulira so kirwawo tekirina nnyo time nga bw'aligambye nti ate Kutama kisobola time tuyinza okutuuka ekirala ne tugaa nti ate kati tulina kirala nga Kutama takyakola ki takyaliwo. Ekirala nti rhythm gye yayimbiramu ebigambo byebyo gye yateekamu ebigambo byebyo nazo owulira nti ali more musical. Omanyi omuntu yenna ne bw'oba oyimba otya kasita oba nga tosobola kukuuma budde ne key ekisumuluzo kitegeeza nti ebintu obyesibako bwesibi naye omuntu wa tongue twisting okudduka ku speed eyo n'abeera mu rhythm eyo etali just kigoma bugoma ate tavaako. I think that guy is music eyo wa tongue twisting agwa mu tuluba ki hip hop. Kutama ye dance hall. Yeah, Kutama dance hall. Ati ugondi oyo hip hop, I mean that genre eringa nga bw'olaba reggae. Tulina reggae lovers rock, tuba ne reggae roots, tuba ne reggae dubstep, tuba rubber dub, yeah, actually. So kagamba no rap music generally omuntu ayinza bitwala byonna nti rap naye nga hip hop mulimu oyo tongue twisting mulimu endala generabidde yaya. So but it's all into hip hop. The agent nze nga nze omuntu mbadde sinamugoberera nnyo naye nga waali ayina waakawe njagala okusooka okumanya lwaki the agent abantu tomutegedde 2017. Yes, abavubuka baana bato bali very aggressive ate bali hard working bwe batuuka mu developing talents abasinga abamu ku bendabye kati omwana ali extraordinary n'abazungu basigaye basobola hamwe batyo basooka mu hip hop kati omwana ali so good ne producer wenze mwagadde nnyo kubanga engeri gye bakwataganamu bulungi nnyo n'ata kubanga nze yandibadde bankooya mu studio nembyononamu obako ne producer waali very good kwegamba awuliriza bulungi webale kusiima bate tusembeyo naawe ku the agent ate nyingizeyo muyimbi omupya omulala. Okay, fine. The agent yajja ne style ey'okudduka okufubutuka omuntu abadde akola ekintu ekyo ziza bafana ye asobola n'okuyimba ono yajja arapinga burapinzi nga n'atulaga nti asobola okukikola ziza bafana kyakola ono naye asobola okukikola kati ye competition eyo eriwo nti waliwo abavubuka abaliwo naye nga abayimba naye nga ate waliwo ba upcoming abazze nga bakola ekintu ekirungi. Kino kitulaga bulazi nti okubeera upcoming tekitegeeza nti tosobola kukola kintu kirungi. Osobola okukola video ennungi, osobola okufulumya oluyimba wadde oli upcoming n'ebino bye baddawo omwana yeeyiya bweyiya mbulaka ate mumuvuma ne musimanyi ne mukanyuga egundi n'owulira ng'ofa. The agent yakola bulungi. Okay, the agent ebikwatagana ku the agent n'akayimba ke kale batu biwulidde tetutunulira akayimba ako strictly nti keekoko kakoze wabula tutunulira akayimba ako kwolaba nti omuyimbi oyo kamukoledde ate mu bupyabwe. Tugenda kuwumulamuko katono naye ate Nicholas njagala onkomyewo n'akayimba ka Bukedde Superman.